John Barrows lumu y'omu ku bavuzi b'emmotoka z'empaka abagenda okwetaba mu mpaka eza Bring Back Dust Championship ezigenda okubeerayo ku nkomerero ya sabbiiti eno. Ono gwe tusanze ng'atendekebwa agamba empaka zino azeetegekedde bulungi era mukakafu nti agenda kuziwangula. Traka nnungi bagitegese bulungi ye ya bulijjo terina buzibu bagitegese eri smooth eri fast erimu obunnya butono pozi jump generally traka nnungi terina kizibu kyonna. Ono si ye yekka awera okuwangula empaka zino wabula ne Rashid Makombi naye awera. Ono agamba ekigendererwa kye mu mpaka zino kya kuziwangula ayingire ebyafaayo. Naye nange esazeewo nenerekereza emirimu gyonna ne ngamba kanjije nkole training tulabe nga tuwagira omwana oyo musaayi muto tulabe ng'afuna akasente akagula emmotoka empya. Empaka zino zigenda kutegekebwa ku kisaawe ekya Victoria Racing Track e Garuga era abavuzi bagenda kuvuganya mu kilomita ezisoba mu 5. Kiz Kagolo ono nga ye mutegesi w'empaka zino agamba basuubira okuvuganya okubeera okw'amaanyi mu mpaka zino nga basuubira n'abavuzi ba pikipiki z'empaka okuvuganya. Bannayuganda basuubire olunaku olw'okunyumirwa. Event eno egenda kuba yakunyumirwa kubanga buli kompitita yenna akkiriza okutwegattako okuvugira ku Yusufu ng'asonda ssente. Tukola practice abantu basobole okujja okulaba ekintu ekyenjawulo kolo olunaku nga 24 okusondera muganda waffe Yusufu Bukenya oba amanyiddwa nga Dust Bukenya emmotoka empya. Support Bukenya because as we all know his car caught fire a couple of years ago. Luckily he made it out without any issues and now he wants to join the sport again. We saw with the previous car he has potential, so to be able to help a rider like here, a driver like him, is for me it's a no-brainer. Empaka zino zigendereddwamu okusondera Yusufu Bukenya ensimbi ezisoba mu bukadde 2 okugula mmotoka y'empaka okuddamu okuvuganya mu mpaka ez'enjawulo. Ago genkujjidde mu nsiike y'ebyemizannyo olunaku olwaleero kambaddize Stella Nandawula. Nze Beka Resabula Ssaabasajja Kabaka awangaali. Bwebale nnyo mu nnabyamizannyo Beka